Parliament ye mulonda. Temulowooza nti singa ddala ne backup eya government n'aba ne backup ey'ababaka abasinga obungi mu Parliament kyandisoboka ebyo ne biyitamu n'ebyo ne bisigalira? Ebyange babiyita private members bill. Byange. Era singa enkyanzuukuka ne nga nti maliriza nganye eteba kuvunaana okuma obukomi okuva mu liivu ngenda bugenzi ne bala liivu yammwe sikyagirimu nganye kati nga bikoma naye bino byange tovunaanibwako kibiina tovunaanibwako muntu yenna ku nsonga kati kino kyenkola okwebuuza ku bibiina is civility, it is civilization. Temuli mu kasente kaffe mu nteekateeka zo sente zani nti Parliament erina akasente k'okugenda okukola enteekateeka eyo nakati ekyanyimirizisizaamu ng'esente ezange ziweddewo ne ngamba kanjira nsooka nnoonyayo ku ssente osobola okuddamu kakati sipiika yagamba nti Parliament ennyambeko. Yes. Sinnalaba bwe nnyamba sinnalaba naye ate nze nnyina okukola emirimu gyange kati njikola drafting nagimala buli kimu nakimala ninde ebbaluwa egi bagiyita certificate of financial implication era wejjiranga nnyanja kiteeso kyange naye kyange tebakuvunaana ne bw'okikomya mu kkubo ne bw'okikoowa ne bwemba maze okisoma wali ne nga kati mbijjeeyo kikoma naye tomanyi nnyo okuzannya katemba kakati tugende ku nsonga ya Honorable Robert Mao. Mu ndowooza yo ne mu ndaba yeeyo ebintu vis-a-vis the time esigaddeyo okugenda mu 2026 nga amendments ezimu ezoogerwako zikwatira ddala ku nsonga y'akalulu ketugenda okuggwera nga tugendamu endowooza yeri ki ku biteeso bye? Okusooka birimu obunanfuusi ne katemba era abantu njagala nnyo batunule wala ddala balabe ebigendererwa. Kooti ebimu ku byaleeta byendabye kooti yabisalawo mu 2016 bwe mbaseerabidde mulimu n'ebyaluli neesalawo mu 2021 neesalawo 2011 naye Attorney General neeragira Parliament ebintu bino mubikole mubitereeze. Neewa mu 20 muguno omusango gwa Mama Mbabazi nega bakikole nga wabulayo emyaka 2 okulonda kukole ki kubeewo. Bano bonna ababireeta baali balamu tekuli mufu tebabireeta kati tubuza omwaka gumu gwennyini nti kati obireese ebimu byetaaga referendum byaleeta ebyo ebirala byetaaga okwebuuza okw'amaanyi biri mu sayansi oba binaasoboka oba tebisoboke ebirala byetaaga consultations mu bibiina ebyenjawulo because ebibiina by'obufuzi they are stakeholders. Katono njaga tukwalize n'ensonga zino n'obwegendereza esooka ebimu byetaaga referendum ebimu biri entrenched according to me ebimu byetaaga because bwe babina mu constitution kyebyagala okuba nti bikikyusa kitegeeza mama okuddayo mu referendum abantu basalewo biri entrenched bidda mu bantu bisumulukuke balyoke babikoleko enkyukakyuka. Nkyakola consultation ku I think article 93 ne referendum act oba akawaayiro ako tekali entrenched then mujjamu party consultation kubanga bwe kabeera entrenched kiba kitegeeza referendum kati tunaagikola ddi. Waliwo ensonga eno nga mufunye omukisa nga Parliament just ndera bwisa assumption okubeera nga ennongoosa eza bulijjo ze muyaayaanira abali ku opposition n'abali mu gavumenti abakayina demokrasiya abayagala akalulu akamazima n'obwenkanya nti kati ministers reese naye challenge eriwo yesooka ey'okumanya mata kudda mu referendum challenge ey'okubiri yabudde nti ebula omwaka gumu tugende mu kalulu singa wajjawo endowooza nti twongereyo tu extending emyaka ekisanja emyaka ebiri kakati ekyo kyoyogedde okiraba kyekimu ku bigendererwa tusobole okumaliriza zino ekimu ku bigendererwa kwongerayo myaka 2 nga tetugenze mu kulonda 226 227 228 nga tonda 229 kiri kyenkugambye nti abantu baffe balabe ewala eri
awali akalira akatono akakola ki akaaka ekigendererwa mu bino byonna bireeta leeti era ojja kulaba omuntu ajja kuyimirira agambe nti we don't have this time but it is this parliament bla 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 tweyongereyo emyaka 2 ekyo kyekigendererwa ekikulu baba bongedde pulezidenti emyaka emirala emeka 2 kati ekijja okuddako wajja kuba wadduka mu kooti babeereeyo bawoza kino bawoza kiri ogenda okulaba emyaka 2 gikoze eki kyekigendererwa ekigendererwa ekirala baagala walingangawo pulezidenti wa Malawi bamuyitanga Hastings Kamuzu Banda Kamuzu Banda yafuga n'afa n'okufa nga abantu tebakkiriza nti yafudde ng'ali mu nnyumba yafa banamulangirira nti nga batya n'okwogera nti yafudde naye nga yali yafa kakati mu bapulezidenti abakadde ennyo be tulina mu Afirika omu ku bo ye Museveni owokubiri bamuyita Paulo Biya owa Cameroon kakati ye Paulo Biya agenda ne bamuwaana olupapula nti soma n'agamba nti kiki kye mumpadde ayinza n'okuguyita omugaati naye pulezidenti yagambye akomawo n'ekisanja bagambye bajja mulonda ate awangulira mu 9 bakuwa awangulire mu 5 kakati problemu gye tulina wano mu Africa tetwagala kwejjako bizibu nga tebinnafuuka kansa omusawo yakugamba nti watayala katukambe akutte ku kigere gakuga ekigere mu kijjeeko bw'okaayana ng'ali okugulu bw'okaayana ng'ali eno kankole statement eno wano nti yaleeta Museveni okukola ebintu wano nga bw'abikola bantu ba wano era bakyaliwo okwagala ennyo nga tebasobola tesinalabako pulezidenti gwe bayagadde ng'oyo Yoweri Museveni ng'abeera ku rediyo ne bakuba n'obbakuba nga tukyali baana mugende pulezidenti ayogera ne babakuba kakati buli lw'oyagala ennyo omuntu ye gwoba olowooza okola kituufu naye yaba yenyweza kakati era kyovula nti ntera obbaga nti mu Luganda mulimu engero nti ensowero ekwagala yekugwa kubbwa olowooza bw'eba ekulumako togiwulira naye eba ejjawo amasiro amabi kakati singa tetwakola ekyo bakadde baffe kwagala nga tebazza kwagala nga tebawabudde Museveni teyandiyenywezezza naye yenyweza ne yeesiba buli wamu nga ffe tukyali mu mukubira enduulu kuba bweyogedde ku ky'emyaka 8 nendaba nga byoyogera temuli lwa nsonga myaka 8 etteeka likkiriza omuntu okwekomawo n'atwesimbako ku myaka 8 n'okuwangula n'awangula ebimu ku byo birabye bye baleeta bagala kuzzaawo term limit omanye ekigenda okuvamu ekyo eno term limit njagala naye ekigenda okuvamu olunaayita ngagamba kati ntandika ekisanja ekirala bwe kiba nti constitution bwe betandise atandika ekisooka kati ntandika ekisooka kakati kye baagala otukuba mutwe nti ate ffe opposition tuveeyo tugambe kyaka tetwagala term limit nga bwe gyomuzikaabira kakati tulina okulowooza ennyo ne tutuula wansi kubanga akalipoke kano tulowooza njaga twetegereze bulijjo mukaabira ennongoosereza mu nteekateeka reforms ezo ez'enjawulo nga bwe zize okuva 21 26 211 216 kooti nga bwe zeeragira kakati nze kiteeso kyange kansooke nkikugambe bwe banaleeta term limit nja kusaba nange tuzeewo ne age limit mubigatte anti balese constitutional reform kakati neyo opinion yo nange njagala tuzeewo age limit ku 75 era ne bwino wange nja kujja naye ate bwino President Museveni yennyini ye yamuwa nga ngamba wali ku TV banzannyire teepu eyo balabe oba amagezi ge yatuwa mabi kakati naye tumutaase kubanga yagamba dda nti weweza emyaka 75 oba tokyasobola kukulembera bayibuli yeekugamba bw'oweza 7 egisigadde Katonda aba akuwadde gyabuki kati ali mu kirabo kya Katonda kusaawa ekyo kati ali mu kirabo kya Katonda yennyini yatugamba nti anaatera okugenda okulaba Katonda teyatubuulira ddi lwagenda kakati tetuyinza tuli ku buzibu tuli ku bwerende bwennyini imagine if he does not wake up tomorrow what happens here tuyinawo n'ekizibu ekirala bwe tumala okulonda mu January pulezidenti alayira mu May wanaani abaafugawo wano bulijjo mukola mutya kyembuuza
is one of my amendments zenjagala okuleeta. Era bulijjo abeera president waali paka lwalayira. Alayira atya wano bwe bamala okulonda omupya. Ekiseera kino nze sirabawo abaafuga. Kubanga ate bw'obanga gw'ofuga tuba tukulondedde ki? Anti ye kisanja kikiggwako ng'oli omupya alayidde. That is a mistake. That is a lacuna. Erina okuvaawo. Toyinza kunga nti tuva kulonda ate era gw'okyali president ate tonnalayira. What is that? Kati ebimu ku bye nawandiikira sipiika. Kubanga assumption ebeerawo. Gw'olinga ayagala okukolera nga olikolera Museveni. Ne tulina assumption nti okulikolera ntya? Boti. Kusawayo tulina assumption nti Yoweri Kaguta Museveni